EBS FM Radio Bujajja nze Katabira Daniel muzzukulu wa Mbaziira. Disitulikiti y'Ewakiso ekuzizza olunaku olw'okwefumiitiriza ku ddembe ly'obuntu n'obubaka eri ebibiina by'obwannakyewa n'abakulembeze bonna okwongera okuyamba abantu ba bulijjo okumanya eddembe lyabwe we litandikira ne we likoma n'okuvvuunuka ebyo ebibasoomooza. Omubaka wa Bufalansa mu Uganda Jules Amand Anombusu yabakuutidde atyo abadde mugenyi mukulu ku mukolo ogwo ogubadde mu kisaawe kya Kyabaggu ku Ewakiso n'agamba nti eddembe ly'obuntu lisaanye okunyikizibwa ennyo okuviira ddala ku muntu wa wansi. Agambye nti eddembe ly'obuntu lino akakwate k'amaanyi yo ku buwangwa naddala wano mu nsi za Afrika kubanga litambulira nnyo ku buntu bulamu obusimbiddwako ennyo essira wano mu mawanga ga Afrika. Kamisona mu kitongole ekya Uganda Human Rights Commission Kifula Lukwago agambye nti nabo bongedde amaanyi n'okusibusa eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino neyeewera nti si baakuttira ku liiso muntu yenna atyobula eddembe ly'obuntu nga yeeyita nnantagambwako. Bwe tuwulira nti waliwo ekyefaananyirizamu ng'okutulugunya constitution etuwa obuyinza okuyingira mu barracks okugenda ku poliisi okugenda mu detention centers okugenda mu makomera ago bonna bagakulira abakulira ebitongole bye bakimanyi era tubadde nga tugenda ngayo nga tukikola kati ntuusa message eno nti bw'obanga ekintu ekyo okikola ng'olina erinnya ly'omuntu oba ekitongole kyeweekwekamu nkukakasa nti muga Katonda mu ggulu okusinziira Torture Act bwe yajjawo mu 2012 ebikolwa byo ojja kubisasulira nga gwe omuntu. Omubaka w'ekitongole ky'ensi kyonna ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu ekya United Nations Human Rights Commission Robert Kochon yasabye gavumenti ya Uganda eteeke mu buli disitulikiti akakiiko akalwanisa eddembe ly'obuntu okutuusa obuweereza ku muntu wa wansi. Dr. Sylvia Nambiru Mukasa akulira ekibiina kya LAPSNet agambye nti bannayuganda bangi eddembe lyabwe lityoboddwa nnyo kwe kuwanjagira gavumenti essira eriteeke nnyo okulwanirira eddembe ly'obuntu kubanga we litali ensi tebeera mu mirembe n'akamu. Akomera gye bagenda mu biseera bya COVID kooti zaali ezisinga obungi nga tezikola bannamateeka nga nabo tebabalibwa mu bantu bali essential kati twamaliriza abantu bangi nnyo bali luzira ng'eddembe lyabwe ery'okuwulirwa emisango bwe njogera luzira ntegeeza amakomera gonna naye nkozesezza luzira nga example bayisanga nga bali mu nkomyo naye ng'eddembe lyabwe ery'okuwulirwa amangu emisango gyabwe nalyo lyatyoboolwa kiba kitegeeza bangi tebannabeera kufuna bwenkanya eddembe lyabwe ery'okufuna kyetwandiise obwenkanya amateeka n'okuwulirwa amangu eryo nalyo lyalinyirirwa nnyo lye tuyita right to fair and speedy trial kati twesanga nga makomera gajjudde luli twali mitwalo 5 naye kati bakuwa statistics ziri mu 60 naye ng'ate kooti kati efuba okulaba ng'ekola byekola okulaba ng'abantu bavaayo naye tekitegeeza nti eddembe terityoboddwa bye bimu ku bimpimpi election period okulonda we kwabeererawo era abaana bangi nnyo naddala bayanga political activists oba abantu abenyigidde mu byobufuzi naddala abavubuka baakwatibwa ekyonoonere. Ssente wa disitulikiti y'Ewakiso Matyalo nga Bwanika yakukulumye nnyo olw'amateeka agakwata ku ddembe ly'obuntu obutassibwa mu nkola. Kakati ekyomutawaana mu Africa na wano mu Uganda fe abali mu buyinza ne mu bukulembeze tuddira ebiwandiiko ebyo ebirungi era ne tubireka mu bitabo kubanga singa twali tugoberera bugoberezi mateeka singa buli muntu yeeyagala tetwetaaga kukola ssemateeka mulala ku lw'eddembe ly'obuntu tetulina kitongole kyetaagisa kutuukiriza ddembe ly'abuntu kitaliiwo kooti weeziri poliisi weeri ebibiina nga bino ebya IGG ebyandirabiridde obutakenula nsimbi za ggwanga weebiri ebibiina ebikuuma eddembe y'obutonde bw'ensi nga nnema weebiri naye da ku site eyaffe abali mu buyinza okugaba ssente ebibiina ebyo bikole eyo tetuteekayo tuzissa walala kyobola nti osobola okulaba emizinga nga gigenda ekkongo n'otolaba ddagala nga ligenda kuyingira mu ddwaliro. Ssente w'akakiiko akawakiso District Human Rights Commission Eric Asirye agambye nti omwaka guno bafunye emisango ekwata ku ddembe ly'obuntu egisukka mu 500 nga 300 ku gyo gyatwalibwa mu kooti naye egisinga gyekuusa ku byattaka n'ensonga z'amaka. Tabamiruka wa bannayuganda babeera mu nsi z'Abawarabu agenda okumala ennaku ennya aguddwawo mu kibuga Dubai nga yeetabiddwako abantu abasukka mu 500 n'ebitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Owaffe Florence Luwedde ali Buwarabu katuwa ebisingawo. Tabamiruka ono aguddwawo Sipiika wa Parliament Mukulu Jacob Oulanyah n'okukubiriza bannayuganda okwekolera ennyo n'okulumirirwa ensi yaabwe. Oulanyah abadde wano mu kibuga Dubai ngazo okwetaba ku mukolo ogubeerawo buli mwaka bannayuganda bawangaalira mu nsi z'Abuwarabu bwe bettanira ennyo nga bakuba empenda ngeri ki mwe bayinza okuganyulwa mu gavumenti ya Uganda awamu n'okulaba nti basobola bulungi okukalira ntende mu nsi z'Abuwarabu gye babeera
naye nga ekisinza obukulu omukulu Jacob Oulanyah kyagambye nti abantu balina okukimanya lwaki bava mu Uganda era bw'ova mu Uganda olaga mu nsi ki biki ebikujje mu nsi yo Uganda bw'ogenda mu nsi endala biki by'ogenda okukolayo bw'omala okuddamu ebibuuzo ebyo awo nno oba osobola bulungi nnyo okututegeeza ebyo by'okoze by'onaasobola okugyamu ensimbi n'oyamba eggwanga lyo ate nawe n'oyamba ab'omaka abo. Ategeezezza nti bannayuganda bangi bafuluma eggwanga nga tebalina bigendererwa ate abalala bali ebweru wa Uganda nga tebalumirwa nsi yaabwe nakulaba nti bagigattako omutindo. Agambye nti abantu bangi nnyo bafuluma ne bagenda mu mawanga ag'enjawulo ne bakola ensimbi nnyingi nnyo, ensimbi ezo ne batagezaako kuzzaako waka ate n'abazizza waka ne babulwako ebigendererwa ebigundiivu ebisobola okubatwala mu maaso naddala nga batuuse mu biseera byabwe eby'obukadde. Honorable Rukia Nakadaama ng'ono ye Deputy Prime Minister ng'era naye yakubirizza bannayuganda okwongera okwekolera ennyo okusobola okwebeezaawo. Yagambye nti bannayuganda bangi abasomye ne bakuguka mu mirimu egy'enjawulo naye nga tebasobola kwekolerera oba kufuna mirimu mu Uganda. N'olwekyo abo basobodde okugenda ebitala wa Uganda basobole bulungi nnyo n'okuteeka ago amagezi ge basomye mu Uganda okubeezaawo famire zaabwe. Yategeezezza nti amateeka mangi agagenda okukolebwa okulaba nti bannayuganda abawangaalira ebweru wa Uganda babeera mu bulamu obw'okwesiima ate era nga bebakomyawo ensimbi mu nsi yaabwe. Kuŋŋaana luno nga bulijjo lwawagiddwa ekitongole kya CBS FM, CBS Pewosa, ebitongole ebya gavumenti eya wakati. Guno gwe mulundi ogwokutaano nga lubeerawo nga mu mwaka gw'2020 lwali ku mutimbagano olwa COVID-19 bannayuganda tebasobola kulwetabamu butereevu. Webale nnyo Florence Ruwedde. Bwe tweyongerayo omusumba w'essaza ly'Eklezia Katolika ery'e Masaka Bishop Severus Jumba akuutidde abantu bonna bajumbire enkola ey'obwegassi lwe banaatuuka ku nkulaakulana eya nnamaddala eyo mu bitundu gye babeera. Bibadde mu bubaka obusomeddwa amyuka Director w'ekitongole ky'essaza ly'Eklezia Katolika ery'e Masaka eky'ebyenkulaakulana ekiyitibwa Caritas Mado, Reverend Father Peter Paul Semakula ku mukolo ogw'okuzza olunaku lw'abalimi mu ggombolola y'ekabira mu kigo ky'Empambire mu disitulikiti y'Ekyotera gubadde ku kyalo Nkalwe mu maka g'omulimi Kayingo Saalongo Charles Matovu. Olunaku lw'abalimi luno luteekeddwa aba Caritas Mado n'ab'enteekateeka eneesobozesa abalimi b'omu byalo okwevumbulira ebintu byabwe nga bakozesa ebintu ebibeetoolodde eyitibwa Enabling Rural Innovation Project. Reverend Father Peter Semakula agambye nti ebyalo birina ebyobugagga bingi nnyo naddala ekyobugagga ekisookerwako eky'ettaka ng'ekyetaagisa be bantu okwegatta okukyusa embeera z'abantu mu byalo okukyusa embeera zaabwe era aba Caritas Mado beeyamye nti baakufuba nga bwe basobola okukyusa embeera z'abantu batumbule ebyobulimi obulunzi n'enkozesa ennungi ey'ensimbi. Tosobola kutambula omu kati nga Uganda bwekola ki bweyimiridde bwetambula olina okwegatta ne banno bwe mwegatta okufuna amagezi kwanguwa naffe Mado kyatubeeredde ekizibu nnyo okugamba nti ojja kugenda ng'ogenda nnyumba ku nnyumba naye bwe mbeera nga mwegasse wamu olwo naffe Mado tukola ki twanguyirwa. Omukwanaganya w'enteekateeka eyo eya Eri Mukasa Josephine Nalwoga awadde abantu bano amagezi okwegattira mu bibiina byabwe nti era Mado yakuwaayo ensimbi obukadde 2 eri ekibiina ky'obwegassi ekya Kabira Multipurpose Limited okugula ettaka. Tujja kulaba nti abamu tuli mu cooperative society. Kkooti y'Amerika ensukkulumu ejunguludde etteeka kakongola ziga erijjako abakazi b'e Texas eddembe ery'okuggyamu embuto nga bwe baagala. Etteeka lino eryogeza Abamerika obwamalikkiriza omuntu yenna okuwaabira omusawo aba ayambyeko omukazi okuggyamu olubuto ng'omwana abadde tannatonda ly'ebbanga lya wiiki nga 6. Abasawo abalwanirizi b'eddembe ly'abakyala abasawo gattako abalwanirizi b'eddembe ly'abakyala ne gavumenti ya Joe Biden kennyini etteeka eryo baalisimbira ekkuuli kwe kujulira mu kkooti ensukkulumu. Kakano kkooti eno mu nnamula yaayo ekkiriza etteeka eryo lisigalewo wabula mu kulitowolokosaako wadde abasawo abajjamu abakazi embuto ebbeetu okuwaabanga nga bawakanya etteeka eryo naddala singa omuntu abavunaanira mu tteeka eryo. Etteeka lino eriwera okuggyamu embuto lyatandika okusiba mu nkola mu Septemba omwaka guno wabula Abamerika abasinga obungi baliwanda lulusu.
Mu tteeka eryo tewaliwo mukazi akkirizibwa kujja mu lubuto okuggyako ng'ensonga ya byabulamu, omukazi ne baba akakiddwa bukakiibwa omukwano obanga alumufunyisizza mulinako oluganda terimukkiriza kulugjamu. Kigambibwa nti okuva etteeka eryo lwe lyajja omuze gw'okuwakulamu embuto gubadde gukendedde ebitundu 5 ku buli 100 mu ssaza ly'e Texas ng'abasinga obungi baddukira mu masaza amalala aga Amerika. Bannaffe ag'essaawa zino geego mwebale nnyo okuwuliriza.